okwabadde kulabyikiddwako mu kiwandiiko kya Bishop w'e Masaka oba Bishop wa Masaka Diocese Severus Jumba nga yemulugunya ku kuwambibwa oba kwali kuteerezebwa okubeera okuwambibwa kwa Reverend Faaza Ssekabira bwagenza okuzibanga Amagye gavulini gabeera nga gafulumya ekiwandiiko ekikakasa nti ono be bamulina nga bw'okiraba ku screen era bagamba nti ono yaguddwako emisango egy'okusekeeterera era waliwo ebimu ku ebyo ebisinga ku nsonga eyo bye twagala okuba nga tukuwaako katono naye nga njala okukakasa nti ne kanso waali mu studio kanso Nalukola waali ajja kwongera okuba nga akuba tooki naye kusinziira ku kiwandiiko ekyo Amagye gagamba nti ongoing criminal investigations against Reverend Father Deorist Ssekabira. The above subject refers, this is to confirm that Reverend Father Deorist Ssekabira of Masaka Diocese was recently arrested by the security forces for involvement in violent, subversive activities against the state. Reverend Father Ssekabira is currently in lawful custody to assist with further investigations into the matter. Who will be produced in the courts of law and charged accordingly. Amagye bwe gatyo Chris Magezi onavunanyizibwa kulaba nga obuli awo tufuna amawulire agakwatagana ku giraffe ya UPDF kyekiwandiiko ekyo ekyafulumye Faaza yaguddwako misango gya kulaba nga asekeeterera baali mbikola ebisekeeterera eggwanga so ensonga tujja kwongera okuba nga tugikuyisa njagala kubanga nfuna emboozi emu esembayo of course kye tugenda okuba nga tusembayo nayo ate tugende butere program